Yes, breaking news. Former retired police boss Omala afudde. Former police boss Omala afudde. Ngenda kubanga nkuleetera ebyafaayo bya Omala. Lwaki ayogerwa okufaako kwogerwako gwe mukwano gwange oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza. Amakya g'olwaleero retired assistant commissioner wa police era yasavingako Kampala municipality police commander avudde mulamu bw'ensi eno. Ono abadde amaze ebbanga ng'afeesa n'ekirwadde ekya kkookolo era abadde ajjanjabibwa Mulago hospital gy'abadde abatolinga n'ekirwadde kye ekya prostate cancer saako ne kidney failure. Ku makya g'olwaleero alangiriddwa nti amaze okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Oli ku Yugi Update Civic gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Omala ono mu bye yatuntuza ennyo mwalimu Dr. Kiriza Besigye ng'ono yamuliisa akakanja n'ewataali ensonga. Si ye yekka, mwalimu ne Road Mayor Erias Lukwago naye yalozaako ku busaggwa bwa Omala. Bwebukeeredde enkya y'olwaleero ng'alangiriddwa nti mufu afiiridde ku myaka egy'obukulu 65 era ng'ekimusse abadde atawaanyizibwa kidney failure saako ne prostate cancer era abadde amaze ebbanga eryekulunguludde ng'ali ku ddwaliro e Mulago ng'agenda maaso n'okuba nga abatolinga n'ekirwadde ekyo. Mu kufa kwe ono nno olunaku olw'eggulo lulangirirwa ggulu naye ne batutegeeza nti nno akyali mulamu era ng'ali ku oxygen era okufa kwe ne lutakakasibwa era kwakakasiddwa olunaku olwaleero. Omala emyaka 13 emabega bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'aliisa Dr. Kiriza Besigye akakanja mu biseera bye bwe yali ng'akyakola ng'akyali mu mulimu ng'akyasaavinga era mu kaseera kano ak'okufa ke abadde amaze okuregulatinga okwejjusa ebikolwa byonna ebikyamu bye yagenda mu maaso n'okukola n'okutuusa ku bannayuganda era mu kufa kwe agambye nti buli gwe yakola ekikyamu yenna abeere ng'amusonyiwa. Buli omu gwe yakosa ng'akyali mu biseera bye ng'asaavinga agende mu maaso n'omumusonyi. Tujjukira bulungi ekiseera kiwanvu kye yakola ng'ali mu Uganda Police bwe yakuzibwa n'aweebwa ranks ez'enjawulo paka ku kaseera bwe yaritayalinga ku mulimu gwe. Yaritayalinga nga Assistant Commissioner of Police ng'era Captain Mickey Mukula oluvannyuma yamuggyayo n'amurecruitinga n'abeera mu private security company era security system n'emufuula Director wa Operation and Deputy CEO. Bw'atyo Omala bw'awummudde ng'era abadde akyasaavinga nga CEO wa security company eyo Mukula gye yali mukuluutingamu. Naye bannayuganda tebadde basanyufu emabegakaawo n'ebikola by'omwami ono kubanga bulamu bw'abantu bangi bwajjeewo, bangi be yasibisa, abatalina musango, abantu babadde banyiivu ku sayidi ye. Y'ensonga lwaki yejjusizza nga tanaakuba ng'assa omukago ogw'enkomerero. Nga tugenda mu maaso n'okulabula abali mu bitongole byonna ebikuumaddembe nti okufa kwa buli omu. Gwe wenodde onooyagaliza munno omukola ekikyamu okumutta okumusiba afiire mu kkomera n'omuteekako emisango gy'atalina olw'okuba ng'alwanirira eggwanga lye. Ekyo ekintu kikyamu kubanga buli lwe tubeera nga tulwanirira eggwanga naawe tuba tukulwaniriramu si gwe abeera obulungi kubanga okyolo n'owafiiridde
nga ne treatment awammanta mpammante. Ekyo ky'oba olina okukkiriza bw'amaze ebbanga ng'awerennemba n'ekirwadde ekyo. Oli ku Yugi Update TV kuwadde osinza oba ng'otuwuliriza era nga mbagaliza olunaku olulungi.